Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso. Siwera n'omwami Mukunja nze Paatu. Kati nina ensonga ebadde ennumya omutwe ennaku zino eno n'olaba nakusindikidde message kyemmanyi wagisomye. Kati waliwo omusajja akwana mukazi wange. Naye buli wengezaako obuuza mukazi wange aŋŋamba tamumanyi. Ngezezaako kyemubuuza enfunda eziwera newe nnondoola ki kyonna tambuulira mazima. Kati mwami Mukunja mbadde nsaba omundobeseze manye amazima. Ndewulira abasajja twesonyiwe nnyo bakaaba naffe. Muwulira Twesonyiwe nnyo gwe abakazi kabakwetege kabatwetege gweremerako naawe baleke kubanga abakazi basinga otuleetera ebizibu kwetega kubanga okwetega nakwetega omubiri gwamwe temumugwinaako control anti tulina control naye okwetega omwetega n'omudduka n'akugoberera n'omwetega n'akwetega n'omudduka ogera okudduka naye ekintu ekifaananyi kikusigadde mu mutwe n'omala n'odda n'okane bannange mpagenda kolaja sirika oli mukama wange tuli mu ndobeso. Hello Anji oliwa Bwani ambuza Bwani ambuza ng'oli mukambwe nze Ssekyewa ndi waka tata ndi waka nzije jangu lwaki kunkubira n'okyogero badde ombega jangu ate bbaawo bawange yaliwa bakugamba ali mufumbo nze munaye baŋŋamba Paatu ye bbaawo nange kitegeeza nti kati awo nooze kyapa mumanya gange nooze kyapa mumanyago kyekitambula tewali zijje ngenda kujja eyo yanguwa ate ngenda kusulayo yanguwa yanguwa naye gwe ogenda kusanyuka ojja kiwulira yanguwa nze tonzisa kakati ate olwo omwami we ye ogenda mukola otya ajja kweyiiya yeeyiiye wadda naye bannanga abakazi ani ali basonyiwa omusajja akwagadde bw'ato n'omugamba yeeyiiye oyo omusajja ng'alina abakazi be alina abakazi be bangi nze mbadde manyi gw'owuwe kyogamba si bbaawo gwe nzija yanguwa naye musajja we bwansangayo n'antema tasobola taakimanye ng'akimanye akijjawa anti oyinza okunyumirwa ennyo n'omukubira naye bannange eryo nga libassanyu lya ddala baba libassanyu eno bulijjo nze baŋŋamba nze munnange baŋŋamba Paatu ye kabwejumbira nti ye bbaawo akulinda ekitegeeza toli mufumbo nabwe nafumbirwa toyagala kufumbirwa sinafuna gwenfumbirwa kiki oyagala afaanana atya bona bayaaye kati nze muntu mulamu omulamu ntosoose kunkubira n'otoogera n'eŋŋamba oba onombega Ngamba lwaki ambega naye
nga weekengera nze bbaawo ekyo taata anti owulira abakazi yeegaana omusajja namwegaanira ddala paatu tamulabanga kusimanya nze wenkitegeeredde agambye alina abasikazi be n'asirika ate namala n'agamba ajja kweyiiya ye kiki ennyo kati nolaba kipya ki kyakoze banaeno waliwo omusajja ng'ali mu bulamu bwo nga yeetaaga kwegaana ofune emirimu okakasa temutwegaana kitange ne mukazi we ng'ebikolwa bya amazima gakatono malogamba mutuufu mumanyi owulira ng'ate oswa mwegaana abo be mutannazaala munefa babazaddemu temutwegaana ne baba wamuzaalamu ng'ogira kwata bwana obusibire emmanju banaye ng'oboonyize nnyo buseeyo gye bwava ate buddayo bwagejja tusaba mukama abasajja tuggulire abakazi batufuukidde ekizibu akwegaana misana gwaka nga buli muntu yenna alaba namwe mwetereeze musajja gw'oli naye n'omwegaana olw'omusajja omulala kino mukunja njagala okutegeeza essaawa eno singa ebiro bisobola okudda emabega yennyabo omukazi n'oddamu n'abeera n'omugamba nti omusajja gw'obadde naye ebbanga lyo myaka 5 myaka 10 osobola okuddamu n'omufumbirwa ku 10 osobola funako omaga nti nedda sisobola ndwaki byayiseemu ebiriwa naffe nabukibeera mwamuli batene naffe atugamba annange Kubit FM ono ye musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka omuwuliraawo olukulwe alina mama okota abeera na mama okota mugamba ekiringeete mu nfigi oleesa omulamu ne mu bayibuli nze ndi mukatuliki Sawulo oba yali Sawulo yeegaana Yezu bamusaleko ki bamuyitanga Juda Iskariyoti sobola boyo yeegaana Yezu kati naabo bwe batandise tukola mukyuseemu nammwe ebikolwa byammwe tebiwoomya nakabululu oyo director simu Kamambule road off Gaza road omukyala yakkiriza dda nkugambye enda bugenzi nja kuyitawo oko naye mukunjo okimala abakazi batubanyira nnyo ku mutwe nkugambye mwe mukyasinze abakazi bamalaya okimanyi akaja nawe owuliriza okimanyi oli mufumba ate niweegaana siri mufumba olugwe toba malaya toba muliwansi ate abamu babala makooti bale nomutezi Francis namama okota mukunjo olabye abakyala nkugambye yenna namwegaana mbu ajja kuyiyayiyeewa gwe omukyala ate omuleseewo oli bbali nkugambye nze kajika ekitiibwa kyuko wano naye kati oyo ajje ng'asooba nti kati awulidde amugambye ajje ajja amulinnya akagera ajja bakwata olumuzukulu wagabo nga seemuwemba kutosa mukama wange taata naye musire munange amagezi gemuwa asooka nje kukya wakati kubanga uli omukyala amwegaanyi onasagala semuwemba kukyokutaso abakazi nga mubuze kiki mutidde nnyo bakazi bannange mugire ekintu tukube paka last